amagombola gafa gasatu tugenda kuzanya kye tuyita round robin. Kitegeeza nti gombola nazigo ejja kuzanyako ko ku mumyuka ate ne mumyuka azanyeko ne kangulumira. Kwegamba bajja kwezanya buli omu abeere ng'akuŋŋaanya obubonero bwe n'obugoba. Oluvannyuma bajja kuba tukwanjulira bwanjulizi nantameggo waffe olwaleero. Era nabadde nabategeezezza dda nti mu nteekateeka y'omulundi guno waliwo engabo egenda okuweebwa omuwanguzi. Nga eggombola erinywedde mu bannaago akendo yeggombola mu myuka nga efunye obugoba 34 nefuna obubonero 23. Mu mbeera eyo abazanyi bonna ab'eggombola eyo tubeebaza. Mbasaba abakontanya abazzi tulina n'eggombola 3 mu myuka tuli wano, tulina nazigo etuba 2, tulina ne musaale kangulumira. Enteekateeka yandibadde nti eggombola zonna 8 zandibaddewo, naye abasobodde okujja mwe musobodde okukuŋŋaana ku lw'essaza lyaffe. Tetwagala minisita agenda kifaananyi kibi, era abasobodde okujja babadde basiiwufu ba mpisa. Tunuulira agenda okuba nga sala omuzannyo guno nga ye musazi yamanya amateeka amatuufu. Omuzannyo guno gw'omweso okutandika okuzannya wano e Bugerere guguddewo ebikujjuko eby'okujaguza amatikira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogwa 31 nga ebikujjuko bino entikko yaabyo ejja kubeerawo ennaku z'omwezi 31 omwezi guno ogw'omusanvu. Olunaku olwaleero amasaza agawera ddala 6 egalina enteekateeka ey'omweso, ate amasaza agasigadde nago gajja kutandika wiikendi ejja okulaba nti omweso guno tusuubira nti buli ssaza otunaatuukira ku nnaku z'omwezi 31 omwezi guno ogw'omusanvu nga buli ssaza lituwadde abazannyi 6 abanaakiikirira essaza mu mweso ennaku z'omwezi 16 Novemba otunaaba n'empaka ez'akamalirizo. Neebaza Kamalabyonna olw'okulungamya obulungi nti omwaka guno omweso guyina okubeerawo, ng'omweso guno bwe gumu ku mizannyo egimanyiddwa obulungi mu Buganda egikuŋŋaanya abantu ne basobola okwogera ebyenjawulo nga beesa, ne basobola okutegeeragana nga beesa, ate ayeteeseese obulungi n'awangula munne. Era olunaku olwaleero mugenda kulaba bwe ngenda okulaga Mugerere ttaaki mweso nga tuguggulawo. Tebannaguyiga bulungi, bwe tubasembeza bagenda ku ludo, bagenda ku matatu, bagenda ku draft, naye ng'ate omuzannyo ogw'empiki we guli guyigiriza okubala. Olina okuba nti omanyi okubala. Bw'oba tomanyi kubala tosobola kuzannya muzannyo guno owangule ekirabo nga kino. Olina okuzannya ng'obala, ate tobala bw'oti, otunula butunuzi n'otegeera kiki ky'obala. Kabaka kintu n'olwekyo eyo ne mu nsozi tusangayo emyeso nga waliyo omweso gw'oku lusozi kireza bajjajjaffe baali beesi. Owekitiibwa nze Ssaalongo Matovu Boogere Ismail
olwokuba tutandise ekikeerezi tugenda kuba n'abakazi basatu naye nga bwendiwo bagambye tetwagala kudda kunenengana sembere kumpi nga minisita akola omukolo okugalawo lukontana lwaffe ng'akwasa bannantami omukulu James Lajebo Ndoloko kapiteni wa mumyuka sebo nkuyuzayuza kwata ekirabo kino mumyuka mumyuka egombolola lya mumyuka bebawanguza abasoose mu bikujjuko byetutandise mu mpaka z'omweso ebyokujaguza emyaka 31 egwa Ssaabasajja ng'atudde ku Namulondo. So minisita abakutudde mu maaso awe bakontanyi b'omweso omuganda era ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Twala ta omaze lekeraawo wekitiibwa komaawo ezo oli ttiimu yange kati kiwa mugeregendera otandikiraawo egenda kuzanya n'eggombolola mu myuka era ng'abazanyi be tulina tugere mu maaso Gumo minisita nga ssentebe waffe tanajja okutulungamya ku mweso asaanira kuge Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga. kamera zizimewani mutunule mu kamera mu maaso ga kamera toyesa kutunula mu kamera